Mwami Lule James era nga ndi muzzukulu wa Sendikaddiwa wano ndi waka ndi musajja wa Ngabi olwaleero nze kubabuulira ebipya ate bye tuleese mu Simba Automotives so funa ofunye kalaamu n'olupapula kuba bingi byobadde tomanyi nga ate kituufu tubiina kati ogenda kubiraba ogenda kubinnyonnyoka twakuleetedde mipiira esatu sisi bisatu twagireese ne tukuleetera mipiira esatu era bisatu nga double tire nayo twagireese mipiira etaano twagireese lindako ne tukuleetera mipiira ena lindako mwami uleti gulu mwami muki badde njagadde munnaye mbasunireko basobole okweteekateeka babiwina linange bali basoka bafune pay amiina n'olupapula lyoko osumulule bulungi amiina Paul oli buterevu ku telefone banaye bonna abatulaba amanya agangize mu Kibi Paulo Sales and Marketing yes sir from Simba Automotive zo balete banyonyola ku pikipiki zaffe ya boss adala aba boda boda zo babulira ku loan ne cash wewa yes sir awoli piki boss ye 10 yes sir boss 10 loan na kikira ne cash wewa yongera osumulule wali omukulu abazokubuuza bannaye abatulaba n'abatuwuliriza olwaleero tuzze okubanjulira pikipiki yaffe tukutuku eya mipiira etaano bannaye twagireese sisi bisatu lindako badde ujompoza mipiira esatu twaleese tukutuku mipiira egi bulijjo era olulimi lwatukwata ku kamwa nti mipiira esatu naye kati mipiira etaano double tire twaleese double tire emabega ebiri kagujje segedde twagireese weeri so bannayuganda mwenna gye muli mutandike okujja ku branches zaffe zonna eza Simba Automotives tukutuku eyo weeri eya double tire ya sisi bisatu yenywera ddala liita emu kilometers 15 era ng'esobola okutuukira ddala ku buzito bwe yeetikka bwa ttani 2 okumanya tukutuku yaffe enkambwe ennyo twagikugwaddeko garanti wa mwaka mulamba oba kilometers 1,000 eyo kaliba yesebo emipiira etaano tani meka ttani 2 yeetikira ddala ttani 2 so kati twaleese ekintu ng'ate tuzze kwonoona bwononya ababadde balina kye balina nga babadde balowooza balina kati tuleese oba pick up ogenda ba n'aba Diana zitawuneesi ogenda kuba kati owa Diana nange twetikka kyekimu nange nyinza okuba musinga kati okwetikka kuba ye wa 15 ate nga gwonywa keno esebo liita emu ntambula kilometers 15 yesebo nkuweerako jeke nkuweerako wheelspana nkuweerako spare tire nkuweerako shade n'endabirwamu eyo mu maaso era enkuba neweba etandise okutonnya emirimu gyo tegiyimirira eyo gyogerako kweri ku mukutu omwana aginoonyeza era ajja ginoonya kusegedde mukibi wanjise oli ali mu mipiira etaano yes kakati guwakonye ku mipiira ebiri yes zinnyonnyole mipiira ebiri pikipiki yaffe ya boss bagana naye bonna abandi aba boda boda natali wa boda boda osobola okujja osobola okuwa pikipiki yaffe ya mipiira ebiri kasi tojja n'emitwalo 65 gyokka n'oleta n'abakweyimirira babiri n'obufaananyi busatu n'ojja tukuwa pikipiki yaffe ya boss aba banneyimirira mbaleete bukolokolo ku ofiisi ojja nabo ku ofiisi ne national ID zaabwe bwe baba tebasobodde naye ng'ebyo babirina abantu abo wabaze n'emitwalo 65 kubaze kali kitango enjala n'ebiri ne musajja mukadde ave waffe kalungu ajje si kyabuwaze nti olina okujja nabo okyasobola okusooka n'obajjako photocopy za national ID zaabwe abantu babiri naawe no photocopyinga national ID yo n'ofuna n'ebbaluwa ya LC n'ojja nabyo abantu abo tukyasobola okujja ne tubalambula gye bali wabula ku lunaku lw'ogenda okujja okupiikinga pikipiki mwagala obbalaba kyabuwaze balina okujja ne bakusayiningirako nti omukulu ono tumweyimiridde tumumanyi kamera zibalabe yesebo so mu kusooka wano mu ntandikwa si kyabuwaze nti olina okujja nabo oyinza okwagala okujja nabo naye si kyabuwaze wabula wali mu kutwala pikipiki kyabuwaze nti olina obbakola ki po yejo yogerako yesebo boss je kijifuule yenjawulo ku pikipiki bwe tulaba
ekigifula ey'enjawulo ku pikipiki bwe tulaba ku makubo pikipiki yaffe eya boosi ina double indicator n'oba nga tugeze oli mu lufu osotekako double indicator ekyenjawulo ekigiriko erina pass gy'osaba oba osobola okuyitawo tugeze ng'osaba okuyitawo erina ewagenda bboto y'amazzi erina ewa charging essimu just in case n'oba obadde ng'olina gy'olaga essimu n'ekuzikirako olinawo otekayo USB n'okolaki n'ocharginga n'ekitanda kyayo twakikwedde ddala nga kigumu kyamaanyi tugikyusa ne wiiro ezo ntugiwa wiiro ya silver egifuya ddala yakubanga bosi ate ng'egirako ne gaadi awo ogirabaawo bapiki ezisinga zo tezigirako gaadi ne piki eyaffe tukuweerako gaadi tukuweerako newagenda amazzi just in case oba ofunye obuzibu gaadi esobola okuyambako mu maaso kaakati ebyo yesebo kwebiri kuba byayo kagigula ndeesaba neyimirira gisayininga mugimpe ngenda naki ng'oggyeko yo piki nga yo ng'oggyeko piki nga nayo nze ngenda naki tukuweerako element tukuweerako reflector yes tukuweerako ne rain jacket yesebo tukuweerako ogenda nabyo ebyo ngenda nabyo yesebo ka oil oli mwagira ka oil omusolo nno gukuinshuwalinga gubeera comprehensive omusolo ogukuweebwa ku pikipiki eyo ti newoba ofunye obuzibu obanga bakutomedde obanga otomedde insurance ekukavalingira kati omusolo gwo tigutwalako singa bakitawe bagitwala gutya okugibba ko bisoboka gwe omusolo era gusigala gwa piki eyo gusigala gwa piki teguba gwa muntu gwa piki kaakati awo oŋŋambye ebyo wayogedde kashi looni naki birina piki yennyini kaakati kashi kashi pikipiki yaffe eya boosi egula $4,600,000 wetwogerera kati $4,600,000 tegitunda ojja nazo mu ndeeba opposite toto obeeka mu opposite oil ovaawo ne pikipiki yo gwali e Kampala n'emirirwa yeso abe waffe buddu ku kizimbe kya Kamulu nabo bajje enkola omuntu bw'ava kaakati Villa Maria n'agenda ne sente tulina CBS Pewosa Nsindikanjake mu buli ndowooza kyemanyi mu buli kanyomero ka Uganda CBS Pewosa Nsindikanjake weeri era n'oba tozze buzi ku ofisi yaffe genda ku ttabi lya CBS Pewosa lyonna obagambe bannaye baŋŋambe mulina pikipiki ya boosi mugigaba ku looni gyenkimye rabo bagenda kuba bakubuulira emitendera gyabwe bagenda kuba bakubuulira biki bye bakwetaagako nti newo batoze ku ofisi yaffe CBS Pewosa wonna woogisanga gwe bagambe nti bannaye baŋŋambye muyina pikipiki ya boss era njagala ku looni bagenda kugikuwa newoba mukyala newoba mulimi newoba boda boda newawe kinoomu ng'oyagala gikozesa mirimu gye gya bulijjo jangu buzi tugenda kubanga tukolako CBS Pewosa weeri tulina Equity Bank tulina Centenary Bank tulina Pride Microfinance tulina Mogo tulina Watu tulina Vision Fund tulina n'ebitongole ebirala bingi nnyo ebikola waliwo n'ekitongole ky'amagye kya poliisi nakyo kikola ki kigaba so banaye bannayuganda yona gye muli mujje tukolaganire wamu mujje tukwataganire wamu tukujje mu bwavu tukugaggawaze CBS Pewosa weeri egenda kubanga ekujja mu bwavu jangu saving nayo fuuka member naye egenda kubanga ekola ki ng'ekuwa pikipiki eyo ku kibanja mpola nga ate si pressure esebo producer nyongera ku kipande kya pikipiki ezo nnyingi wamma ono mbeeko kajjoji gwe mubuuza eneno gye nnengera wano producer ginsembereza eneno ye magulu 5 eno magulu 5 eyo myufu enennyufu eno bagikola ekyalina amagulu 3 kati eyo ye 250 eyo ye sisi 250 kati ate tulina 3 ennongoosereza y'eno ne bagiwa amagulu 5 ne bagyongeza ekitanda obunene bw'ekitanda okusobola okubanga esobola okwakomodatinga tani 2 erina giya 6 nga ne pick up tezirina yesebe yerina giyazi 6 era ozitukonamu tata mpaka mu y'omukaaga n'osimbula kuva wano n'embalala essaawa zo 2 ng'oli mbalala n'okuwenyuka wewenyuka bulungi kuba edduka speed 140 buli ssaawa edduka yesebo edduka abantu yeneneno bwetukufaanana
eyo kati so, kati eyo 250 eyo 250 kati sisi bisatu olwaleero omulundi gwe naddamu okujja wano ejja kuba kweri ku mpewo sisi bisatu ebifaananyi byayo nja kwambireese kaashi ya millions 13 tetugiseera namu wadde ya millions 13 naawe yeetaaga looni jangu twogere obusobozi bwe buli luddawa olinako sente mmeka tetugenda kumma pikipiki eyo kabogo tugenda kugikuwa eri mu colors mmeka erina colors ziri 3 tulina mu kala emyufu tugina mu kala eya bbulu tugina mu kala eya orange kachungwa yesebo kachungwa so langi ezo zonna tuziina jangu wona ku branches zaffe tulina wali eri head office opposite ne City Oil e Kamoocha tulina Mundeeba opposite ne Toto oba Mundeeba opposite ne Equity Bank mu Kampala we tuli ebifo ebirala tubirina mu Uganda monna e Masaka tuli ku kizimbe kya Kamulu embalala tuli wali ku Mayembe Shegedde ejinja tuli ku rawundi ya Barracks we tuli ne Embale tuli ku rawundi ya Sleeping Baby Eiganga tuleera ku rawundi egenda ekaliro so wona wotwetaaga we tuli Paulo wanjiso ali Kasese yeetaaga naye kujja Kampala owe Kasese naye asigalayo ali Embale tumukolako ali mu West Nile ng'ayagala boss 10 ng'ali West Nile ng'era naye ayagala eyalooni era ayina kujja mu Ndeeba oba wali e Kamoocha basobola omukolerako Embale eyo yesewo n'abatazze tasobola omukolerako Embale kuba nayo tinayo branch yesewo omuwa garanti ki garanti gye muwa nga tute piki yange nsooka ne muwa garanti wa mwaka mulamba ng'agivuga singa efuna obuzibu mu mwaka ogwo mulamba asobola gikomya okakasa nti kyentunda nkyesiga okuba teri kampuni ndala eyinza kuwa garanti ya mwaka mulamba ku piki naye nze nkuwa garanti ya mwaka mulamba singa boss eyo ogifunamu obuzibu luwadde mba okukoma omwogo omwaka nga tegunnaggwako kuba kyentunda nkikakasa nti nkyesiga kiramu yesewo naye kakati gwe naawe nkulabyeko jidde yesewo era nzijidde ku boss piki eno ng'akalowoozo yesewo abagivuga ogikuumanga namu ayina giyisa atya piki eno kyalina osooka okukola ogikuumanga namu emuweereze bulungi ekikugiwa service mu budde emaye ekisinga abantu ekibaleetera okutta piki abamu agera n'agamba nti piki oba erina obuzibu naye nga kiva ku muntu engeri gyakwatamu piki twasobola ovuga piki oyiro n'amuvuga kumpi omwezi mulamba takyusa oyiro naye piki kasita ogiwa obudde oyiro ng'omukyusa wiikisi 2 piki oba osobola ogikuuma ng'ekola etya ng'ekyali namu yesewo mwami Lule yesewo yongererezaako okwo piki eno okwongera ogikuumanga namu ekkolere bulungi bana ebidduka byonna bifa kubiragajjalira buli wobeera omulagajjavu buli kidduka kyonna kifa wabula buli ebiseera ebisinga ekidduka kasoba nga okiwa saavisi waakyo mu budde nga tokiriirira bwobanga waliwa bodaboda nga pikipiki eno obadde okola tugeze emitwalo 3 pikipiki eno gifisizeeko 2,000 buli lunaku oziteeke wali eri nti zino 2,000 za pikipiki yange nti ewiiki weba eweddeko oba olina omutwalo gumu mu 2,000 kyusaako oyiro wa mutwalo kwata zinene 2,000 baddemu banyweze ku zinatti baleege ku lujegere bakebere ku mipiira kitegeeza nti pikipiki yo ogenda kumalako omwaka ng'omanyi obulamu bwayo bukolaki buyimiridde wabula buli wobeera ng'oli mulagajjavu eri ekidduka kyo tekigenda kuwa mileage pikipiki yaffe kyenkakasa kiri kimu nti okumanya tuli confident nti pikipiki yaffe namu tukuwa waranti wa mwaka mulamba wa kilometers omutwalo gumu kyenkakasa nti kizibu nnyo omuntu okubanga osobola okuvuga waranti omutwalo gumu mu myezi 6 of which ndibwekakafu nti kyentunda kirungi so jangu buzi ku offices zaffe zonna mu Uganda Mundeeba opposite ne Toto oba opposite ne Equity Bank e Kamoocha opposite ne City Oil ogenda kuba otusangayo yonna wewa Paulo anjiso ovuga piki yeso piki obutajooza ng'ogyeko nti tonyirira kigikosa tukigikosaamu kubanga
Sele bisinga na bibine biginafuya mu pikipiki okubanga eddugala. Iyo okuddugala. Yes sir. Pauno gugundi James bw'abaddugala takola byakola. Ebiseera ebisinga okuddugala. Ekisinga okwonoona ekidduka n'okuddugala mu ebiri ze zimu ku factors. Kuba enfuufu eyo buli weegenda mu masasi g'omu kifuba kigikosa. Buli weegenda mu lujegere kigikosa. Era n'ebyuma ebimu ebibira bitambula byewagala olw'enfuufu eyo olw'olutakataka olwo. Wabula kirungi nnyo okukuuma ekidduka kyo era nga kiyonjo. Ate n'okukuuma ekidduka kyo nga kiyonjo tekiyamba pikipiki yokka, kiyamba ne repetition ye eri bakasitoma. Yes, endabikawo kyekitiibwa. Okitegedde? Paulo, mu ddakiika emu n'ekitundu kiki ogamba abatulaba? Kyenyinza okugamba abatulaba ababodaboda n'abatavuga boda mujje tubaye pikipiki yaffe eya boosi ku mitwalo 65 n'ekinaana ku powesa CBS powesa. Kyenyinza obbagamba kuba ku namba yange y'essimu abayeetaaze pikipiki yaffe eya boosi asobola okunkubirako ku namba yange y'essimu eri 07 5 4 0 8 3 4 6 sembyayo 3 gize mu luzungu 075 4 0 8 3 4 6 3. Wewa mwami Lule eseba dakiika oyina emu n'ekitundu. Bannaye bannayuganda tusaanye okubanga tujaguza era n'okusiima enkulaakulana ey'ebyo bye tuba tuleese n'okusiima. Twaleese pikipiki zaffe zonna twazirongooseza ku mutindo omupya. Si gwe guli omutindo omukadde gwe mbadde mumanyi okuviira ddala ku sisi 250 tulina ne quad eya faamu nayo tugiina nazo twazireese. So omutindo gwaffe gwe twaleese ku luno tubasaba yonna gy'olinga otulaba gezaako okugenda ku branches zaffe zonna ekuli okumpi ogenda kubanga oyambibwa oba ogenda kutunoonyaako ku simu zaffe 0758 122 122 oba 070 1 44 33 ogenda kubanga otufuna butereevu. Ebitundu byonna ebirala gye tutanabatuuka tubakakasa tujja. It is just a matter of time. Just kaseera ka budde. Yesebo. Wewa. Siberekereza. Yesebo. Katugende mawulire gy'otobadde. Amina. Terifayina ekubeerera. Amina. Katonda abakuumi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ndeba opposite ne Total awamu ne ku matabi gaffe amalala agasoba mu kinaana okwetooloola Uganda. Oba otukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga okumanya ebisingawo. Noti 758 122 122 n'ennamba yaffe etali yakusasulira. Noti 8 noti 333 666 be banna abasimba Automotives Limited.